baliriza abekomede koka Cosfax 256 wagategedde ge mawulire gaffe ge tukuletedde jotatambulira ffe tukutambulira netukutuukirayo netukuwa amawulire ataga wagatambula temwerabira higher level tour and travel agency twala kasese tugende ntulambule n'ebizonto era nga bwe batuteekamu ensimbi tumakole comedy show ku Campfire nga bwe tusiika emicomo tusimulanga 5 Agusto tukomawo nga 7 ebifo ebyetunalambula kuliko Queen Elizabeth National Park wali buli kika kya bisolo Kazinga Channel Katwesi Lake Munyanyange Mountain Rensori Karuro Falls Hot Springs Kasese n'ebifo ebirala bingi bukinga kati ekifo kyo okumanya ebisingawo ku bessimu 0706292827 oba 07788545 zirine ku WhatsApp sente zonna sasula kuliko entambula Bizondo Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu nasula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper boat cruise ku Kazinga Channel ebifaananyi okusasula ebifo bwe tunalambula nga biwagidwa Kauthara Agents Limited Lake Munyanyange Caves Lodge Radio Simba n'ebitegekebwa Higher Level Tour and Travel Agency tusigala lambula naffe. Sindi ono yalabiddwako ng'alina omwana ow'obuwala. Omuwala ono atambula nnyo ku bivvulu. Nina nange gye namusanga. Omuwala ono yabadde mu bbaala kiro. Omwana ono ow'obuwala yabadde ku stage ku Fusion Auto Spa e Munyonyo. Naye Sindi n'amusanga ku stage saawa 6 gw'ekiro ng'ayimba. Sindi n'agoba omwana ow'obuwala ono gwe bayita Remake ng'amugamba nti obudde bwe yabadde ayimbiramu bw'abadde bugenze saa 6 omwana nga muto olina kuba waka. Abamu ku social media bavuddeyo nga bagamba nti alinga ngatte ekitone ky'omwana. Naye bwe tukitunuulira ffe abatunuulira ewala tetugaana muyimbi nga mwana muto kuyimba kubanga ekyo kiba kitone kye. Naye tutunuulire obudde kino kidda ne ku bazadde abalina abaana abalina talent. Mugerere obudde bwalina okubeerawo ne bano bapromota abatera okubeera ku bivvulu. Bwe mulaba omwana omuto ng'atuuse ng'ate wakupafominga temumulinza. Obwo obudde be balina okusookawo saawa emu saawa 2 amalize okuyimba agende. Katusuubira Basindi okujja saawa 6 saawa 7 naye omwana ono kumuteeka ku stage mu obwo obudde ekyo kyabadde si kituufu. Sindi ndi mabega we muwagira newankubadde ku social media bamulumba bamugamba yagobye omwana ku stage yeeyisa bubi ye bamuzibira ekkubo. Sindi bwe yali atandika okuyimba mu Blue Series yali tenkana bw'ati. Tutunuulire abaana abayimba nga bali myaka gy'ono omwana. Tutunuulire Kapiripiti, tutunuulire Ring Rapper ye mukulumuko, tutunuulire Fresh Kid baatuukana okumutwala ewa Minisita Nakiwala era nga bwe bamugamba nti talina kuyimba kiro. Kankweka video kano nga Sindi ali ku stage n'ono omwana ow'obuwala oluvannyuma ate tweyongereyo. Our legs to manage exactly what we are doing. Maybe to chimani. Let's take it in number. Chitu for chitone. And I agree to Akubye. I love you like never chitone. I really want to find a way you supporting and Okubeera wa musawa mukageze chiro ku stage yange. Puliranga nze nja kwa kukoza bubinyo kuwagira. Let's take it in number. Nja kwa kukoza bubinyo. Bade simanyi nti gwadda kweno stage naliganye. Si kubanga sagala kuwagira. Ne kubanga oli mwana muto eno level eno bweti yokubeera ku stage n'okola byokola tunatuukawo. That is just opinion yange. I'm so sorry. Naye mbadde nsaba eno stage ogiveko essaawa zino. I'm really sorry. Saagala kuba nti nzaalemesa abaana okukola kyo kikuba naye okitegeera abakyala muntegeera Yeah, it's so weird for a little girl to be on stage and she's doing this when I do that I know exactly what I'm doing. Naye yetakulachi yetakitegeera kati bana tutandikirewa. Where are the adults right now? All right. I am so sorry for the management and everybody. I am really sorry about this. Nature Sichuagira. Before you make 18, please don't step on my stage because you're making it look weird. Let's not support children leaving school to come and do this. They're not ready for this hustle. There's so much backstage that we don't tell you. What we go through backstage. And her, she is not ready for that. Tally ready, management tally ready for what it involves to be on stage right now.
when she's 18 and she's ready to be sexy, she can step on this stage anytime. I'll be right here. All right, Bansini, let's start over. Bwe tweyongerayo ensonga za Spice Diana kirabika zikutte wansi ne waggulu. Nina ka video kenguddeko aka famire nga bannyonnyola embeera yaliwo n'amawulire bagategeera batya ag'omulenzi agambibwa okuba nga yalinnya ekikomera kya Spice Diana oluvannyuma n'atuusibwako ebisago ebyamutuusa okufiira mu ddwaliro e Mulago. Ne kati poliisi ekyakola okunoonyereza, ffe tuyinza okugamba tetulina musango gwe tuyinza kuba nga tukola kuba tuusaako amawulire gano, wabula poliisi erina eddimu ery'okunoonyereza abatuufu be baani abakola ekikolwa kino. Oba oli awo oyinza okulowooza nti okunoonyereza kusobola okutandikira ku abo bannannyini bikomera, bannannyini nnyumba n'abaaliwo, naye ng'omutuufu eyakuba oba bamutuusako mob justice balina kukolagana n'abantu abo abakola ekikolwa ekyo, si kusiiga muyimbi nziro. Poliisi kekola okunoonyereza ate ne famire ereme kukisussa kwesiba ku muntu oba oli awo nga si yakikola. Bakole okunoonyereza okumala oba oli awo bazuule omutuufu yaani eyatuusaako omwana ono ekikolwa kino, oba oli awo ne famire esobole okulaba ng'efuna obwenkanya. Bandi awo nga muzeeyi ankubira essimu maziga ag'ekitalo n'aŋŋamba muto waafudde. Kyanaku nnyera naye nasooka neesiriikirya nga neewuunya lwaki afudde, ne mubuuza nange ajjawo nsinkane Mulago mu ddwaliro. Ne mubuuza wategedde otya, n'aŋŋamba nti waliwo omusawo ankubidde, ayankubidde essimu nejjango nsanga e Mulago. Kwe kugenda e Mulago, tuuka e Mulago, omusawo tumukubira essimu nga takola ki, takwata. Essimu eyatukubirwa omusawo eyakuba, naye muzeeyi yamubuuza ekibuuzo, essimu yange wagijjeewa? Essimu yoyo omugenzi ogiina? N'agamba essimu abadde tagiina, naye nti omuntu bamulese kiro eggulo limu ssaawa 5 ez'ekiro, naye afudde ku ssaawa 7 ez'emisana, naye nga ku ssaawa 5 ez'enkeera ku makya mbu yagisoma yagijja mu mutwe gwe. Ffe kye tubuusabuusa omuntu gwe baleeta ekiro ku ssaawa 5 ez'ekiro, lwaki essimu tewagimuggyako ku ssaawa ezo kale zonna ez'ekiro ate n'ogimuggyako ku ssaawa 5 ng'amaze okufa? Kubanga essimu y'omugenzi yasigalako, omuntu wagikubako tebagikwata, ate wayita eddakiika ng'abaawo akuba ng'agamba lwaki temupowa, kakitegeeza bategeeza ki? Essimu y'omugenzi yasigalako. Wabaawo baga nti oba yali mubbi nga walampa ekikomera, lwaki essimu ye bagisigaza kiti? Omubbi bamutta n'ebintu bye era bagenda nabyo, n'essimu bagisigaza bujulizi ki? Lwaki bakweka obujulizi? Essimu bagisigaza, wogikubako tekwatibwa. Wayita eddakiika nga 3 ng'abaawo akuba ku ssimu ng'akozesa essimu endala ng'agala lwaki temupowa? Omugenzi nga tannafa ekiraga ekikakasa nti abadde akolagana n'abantu abo, ye yampa n'ennamba ya manager Roger era njina n'emissimu yange muno, kuba mbadde nga ntera okwogerako ne manager Roger nga mubuuza waliwo omwana ali eyo, naye nga simu eyanjuya nti nzaani, waliwo omwana ali eyo agala Spice Diana amukwateko blow kiri kitya, naye nga akoma kusoma busomi just message n'azirekawo nga tanziramu. So omwana ono bwe yafudde, kubanza amawulire g'okufa gansanga nna gye nali, ne bampeereza message ku WhatsApp ne baŋŋamba nsamba afudde, naye mu kufa bamulonze salaama gye bamusudde ku luguudo. Ne mbuuza eyankubira ne mubuuza lwaki bamusudde, naye engeri gy'abadde adiringira eyo kyaka bamaze okukola ebyabwe ne bamukola ki, ne bamutta. Oyo omwana amaze emyaka ng'ena ng'ekirooto kye kutuukirira Spice Diana, either nakuyimbako Spice Diana. N'ezo broka zoolaba ezo tulowooza nti abadde agenda gula boda oba ttaka, n'ezo z'abadde tannayokya, era kyannaku nnyo nti afudde ebintu byabirese bw'ati. Yabadde apanga kwokya agende abamuwe ssente akwatagane ne Spice Diana amuwe kolabo nga bwe bagiyita. Eddy Kenzo yabadde ku stage ng'ayimba. Eddy Kenzo mu kuyimba wabaddeyo Omuwagizi eyamuyiridde ebintu ebitaategerekese. Nze mu kubitunuulira ennyo ngenza okubiraba nga ndiŋŋaŋa ŋŋamba oba gwabadde musulo oba yabadde bbiya oba yabadde soda. Eddy Kenzo n'ava mu mbeera n'akwata microphone n'agikuba Omuwagizi. Abawagizi bebintu bibiri ebitera okukolebwa, abawagizi ne bava mu mbeera. Bino binyimbiraako
kugwa mu bawagizi nga gwe kenyini gwe weesuddeyo. Eddy Kenzo yabadde ayimba, yabadde tagudde mu bawagizi ng'alyokka ali ku stage ayimba. Oli ekyamutanudde omuyiira ebintu kyesaategedde. Banaye tuwe respect abayimbi, ne bw'oba tomumatira, ne bw'oba tomwagala, linda oyo eyakuleese mu show bw'anajja ku stage gw'ojja okukubira enduulu. Linda oyo gw'otayagala bw'avaawo olinde gw'oyagala. Ekyo ekikolwa tukivumirira. Mwe abawagizi bwe muba nga mujja okutuwagira nga mujja okuwagira abayimbi, linda oyo gw'owagira gye olyoka okuba enduulu. Gw'otowagira tomuyiira bintu bitategerekeka. Busungu bwabadde bungi, Eddy Kenzo tusobola kukimunenyeza. Kye kimu nga ekikolwa ekyatuuka ku Vinka. Vinka yali ayimba naye ye enyambala ye teyali nnungi, yali South Sudan ye. Ka vidiyo kano katambula nnyo ku social media. Omuwagizi bwe yamukwata n'ajja n'amukuba olugalo mu bitundu bye ebyekyama. Twagala okulaba embeera zino nti waliwo omuyimbi okujja ng'ayambadde mu mbeera esikiriza omuwagizi okukola ekintu ekiri fani, n'ate n'omuwagizi oba oli awo osobola okugamba nti nekomeko mpe omukyalo ono ekitiibwa nneme kumukwatirira mu bitundu oba oli awo ebitatuuse. Kati Eddy Kenzo kyamuyisiza ebintu etutannaba kutegeera naye nga tukyabinoonyerezaako. Siyinza kumanya oba oyo bayinza okuba balina embiranyi oba nga tamwagala bwagazi. Nedda abawagizi tuwe ku kitiibwa abayimbi, ate n'abayimbi nabo bwe baba bazze ku stage tubawagire. Musiki waabwe si mubi, bw'oba sa kunyumira nga gw'olinda omulala akunyumira, kintu ne kibaabwe ekityo nga kitambula, ffenna tunyumirwe. Kati yamukubye microphone, ate microphone bwe yagikubye ayinza n'okuba yagikubye ate n'agikuba omuntu atali mutuufu eyamuyiiridde ebintu. N'olwekyo twefuge ate tusobole okulaba nga tunyumirwa endongo. Nga nsembayo njagala kuyozaayoza ekitongole ekiramuzi. Sebo bulijjo Saabalamuzi w'eggwanga agamba nti abakozi be balina tebabamala, oba oliawo nga kimu kyekireeta n'emirimu gya kooti okuba nti gitambula bulungi. Olunaku olwaleero Saabalamuzi wa Uganda Alfonse Owiny-Dollo avuddeyo n'alayiza abalamuzi wamu n'abakozi mu kitongole ekiramuzi abawerako ddala 65. Twagala kubayozaayoza wano mu kooti enkulu. Omukolo guno gubadde ku kooti enkulu wano mu Kampala. Abalamuzi bano n'abakozi bagenda kutandika okukakalaba emirimu gyabwe. Oba oliawo ffe tukisanyukidde kubanga emisango egimu gikandaalirira mu kooti eyo ne giba nga tegiwozesebwa, ne baba nga buli kiseera bagyongerayo bwe kiba nga kubadde kwe kusaba kwe okumala ebbanga. Kuba ndamulabako lumu bwe yasisinkana omulamuzi bwe yasisinkana pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba ssebo twagalayo ku bakozi abalala mu kitongole ekiramuzi, naye ate waliwo emisango nga girina kuwulirwa abalamuzi abali ku ddaala ery'enjawulo. Kati nakyo simanyi oba banabaayo be bakuza basobole okuwulira emisango egiyinza okuba nga gifumbekedde eyo nga teginaba kusalibwa oba nga tebanaba kugiwulira. Twagala kubayozaayoza abaweereddwa ebifo n'abalayiziddwa leero. Katusubire nti oba oliawo wajja kubeerawo enkyukakyuka mu nkola y'emirimu. Gannaku naye kangasembyeyo Emityana eno waliyo omukyala abadde omusuubuzi w'emmere asangiddwa ng'omulambo gwe gusuuliddwa mu kabira naye nga kiteberezebwa okuba nti yasoose kusobezebwako ate oluvannyuma nattibwa. Omukyala ono ne gye buli kati poliisi ebakanye n'okunoonyereza baani abakoze ekikolwa kino mu disitulikiti y'Emityana eyo ku kaalo bakayita mu ggombolola y'e Malangala, azinga mu ggombolola y'e Malangala mu disitulikiti y'Emityana. Poliisi nga bw'olijjo ekyakola eddimu ery'okunoonyereza baani abakoze ekikolwa kino. Omukyala ono yakazibwako erya maama Isima, yakazibwako erya maama Isima bambi kibi nnyo, kibi ddala. Omulambo gwe gubanga gusangiddwa mu Kasaka. Ebikolwa nga bino tubivumirira bannansi tukakkane. Oba oliawo ne bw'oba olina omuntu ng'alina kye yakukola, eno si saagala wenfule mulamuzi ku duniya. Katonda yalina okulamulira oyo omuntu bw'aba alina ekintu kye yakukola. N'olwekyo okutta omuntu kinene ate n'okumusobyako ekinene nnyo bw'osobya ku mukazi n'akutegeera. Abasajja abamu bw'amala omusobyako n'omanya nti eggundi gonkutte, kati awo bwe buba obuzibu okukakkana ng'akusse. Kale n'ebintu ebifaanaganako bwe biti ebikolwa nga bino tubivumirira. Sijja kusukkawo wano ne bamupaza bo bafeeza. Mukama Katonda akuume, mweraba.